Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NRM ekya Ddondo, Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Trodong alabudde baminisita, ababaka ba Paalamenti, bassentebe ba NRM kw'ossa ne ba RDC obuteetantala kwetaba mu nteekateeka za kulondesa bassentebe b'ebyalo okugenda okubaawo ku Lwokubiri olwa wiiki ejja. We have already issued guidelines and instructions to all party leaders at all levels to keep their hands off electoral matters of the party. You can see what is happening, but don't tamper with the results of this election. The people who are in charge of this election are electoral officials. Trodong ategeezezza nti abakulira okulonda baasindikiddwa dda mu byalo era nga baamaze kubangulwa nga kati balinze bulinzi lunaku olwo batandike okutwala mu maaso enteekateeka eno. Ategeezezza nti akakiiko ka NRM akatudde olunaku olw'eggulo kaayisizza ekiteeso nga buli mukulembeze alina okuddayo ku kyalo kye yeetabe mu kulonda, nga ssentebe wa NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Maama Janet Kataha Museveni nabo baakudda ewaabwe beetabe mu kulonda kuno. National Chairman of the party, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, together with our Mama, the First Lady, have accepted to participate fully in this process. They will be going to their villages to participate in the branch elections through lining up. The national chairman of the party is directing that all leaders of the party at whatever levels, cabinet ministers, members of parliament, leaders at the branches, at the district, everybody must move to his village on Tuesday to be part of this process. Akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi ategeezza nti ebifo ebinaalonderwamu biwerera ddala emitwalo 7,200 okwetooloola eggwanga, ng'onayongeddeko nti nga tebannaba kulonda abatuuze baakusooka kwekenneenya enkalala zonna baggyemu abo abaafa kw'ossa n'abo be bakakasa obulungi nti baaludda luvuganya. Our polling stations are villages. So all the 72,000 villages will hold NRM Baraza on Tuesday, 6th May 2025. That the names that shall be read shall be names of voters as they appear in the NRM voters register. So that those who are not on the voters register will be separated from those who are in the register. Mu nteekateeka eno tewagenda kubeerawo kuwandiisa balonzi bapya, nga Tanga ategeezezza nti okuva ssaawa 5 paka ssaawa 6 ogw'emisana ku lunaku lwennyini kwe bagenda okulondera, akulira ebyokulonda ku kyalo wakuwa omukisa abeesimbyewo okweyanjula eri abalonzi. We are not supposed, the registrars are not supposed to start registering new members. This is a day for Baraza. They read the names. If the names are in the register, the name is left there. From 11 to 12, candidates will be introducing themselves. Candidates of different types, because we have structure elections and LOC1. The structure elections are the foundation election of the party. Agamba nti oyo yenna anaaba yeesimbyewo bwe kinaatuuka ku lunaku olw'okulonda nga mulwadde waddembe okusindika omubaka n'ekifaananyi kya mukiikirire asobole okwetaba mu kulonda kuno, ng'ategeezezza nti okubala obululu kulina okukolebwa mu lulimi abantu lwe bategeera obulungi. The NRM registrar shall give voter education like I'm doing. Then we'll introduce the candidates to the people. If a candidate is sick and not available in the village, the candidate will send an agent and can even come with the candidate's portrait to represent the candidate. Jengo Eria yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.